migongo gyali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Muteesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Ng'ebula ennaku 24 kutuuka ku matikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa-32 wano mu mboozi zaffe ezikwata ku matikkira gano tukulaga ebintu ebyobuwangwa n'ennono wano mu Buganda ebizze bikyusibwa okusinziira ku mulembe. Olunaku olwayo tutunuulidde ekyambalo ekikulu eky'abakyala mu Buganda ekya busuuti nga n'abamu bagiyita gomesi ate abandi nti boodingi. Gomesi erina ebintu ebikulu ebigitambulirako ebitalina kubuusibwa maaso era nga bino wabitunulako ng'obisanze omanyirawo nti omutunzi agenda kutunga gomesi. Bino kuliko amapeesa, ekitambaala, ekikoyi n'omudalizo ssaako n'olugoye mwebegenda okutungibwa. Gomesi ey'ekika kino bajjajjaffe gye beesibanga ng'owamma ne bawogola olwo ne baggumira. Gomesi zino zirimu ebika era nga ziweebwa n'amannya ag'enjawulo okusinziira ku kika ky'olugoye mwe yatungibwa, gamba ng'ezaakazibwako eri amakyala nga zino zibeera za bbeeyi ya wansiko era nga zimu kuzitandikirwako. Basookera mu kwesiba ssuuka ne bajja nga beeyongera ne tugenda abateekako emikono. Kati nze wentandikidde nga kuliko emikono nez'essuuka gyalinganga emiwalume nagirabako obulabi mama wange ng'abindaze. Kyokka ensi bw'egenze ekula abantu batandise okuva ku nnono entuufu ezirina okugobererwa mu kutunga gomesi nga kati n'abamu bazitungirako zipo. Abamu babitabula gomesi eno nga bwondabye fuulu gomesi naye kati nga bw'omanyi omulembe omutebi bantu bagenze bakyusakyusaamu. Tulinayo gomesi gy'oyambala ng'olabanga eno bwenti bwenjambadde waggulu naye nga bwe tutuuka betutunga wano mu makkati tusibawo olusipingi ne tuteekamu amavuunya ng'omuntu agaasijja kutawaana oba ngenda kuziika mu kifo ky'okuteekako gomesi bw'atwala bw'ati nga yeesiba bwesibi ng'ateekamu kikoyi kye ng'akola ki ng'agenda. Gomesi zino zambalwa ku mikolo egy'enjawulo okusinziira ku muntu gw'aba agendako omuli embaga, okwanjula, okufiirwa nga n'abamu basibwamu awaka obutakunama n'okufuna ebbugumu. Abamu bazambala ku mikolo, abalala bazambala wakaawe, oliyinza okumusanga ng'agantambulamuko ngenda awutu n'agira. Sauda Namugerwa omu ku batunzi ba gomesi agamba nti ekyambalo kino kiweesa ekitiibwa era nga buli mukyala yandibadde akiyina. Kwegamba ezizifudde obw'omutindo bwa Kabaka Ssaabasajja Kabaka Mwali mu ntebe y'alamula, kati ekyambalo ekyo kitutumuse okulaba nga buli muntu bw'ayambala gomesi oweebwa ekitiibwa naye wennyini bw'ojambala olaba ng'oggumidde bulungi. Agamba gomesi tekyali y'abaana ba Nambi bokka wabula kyafuuka kya buli mukyala nga ne bannaffe abava mu bitundu ebirala bakyambalira ddala ne bawogola okufuna ekitiibwa ku mikolo gye baba baliko. Mulimu emikolo egimu gya kwanjula oli n'agamba atayambadde gomesi tojja kuyingira okuggyako ng'oli ayambadde mu kalita eryo kati ng'Abanyankole Abanyarwanda balina nabo ennyambala yaabwe nga naffe Abaganda bwe tubeera mu gomesi. Oyo bamukkiriza n'ayingira naye omukyala ntokkirizibwa agenda mu kiteeteeyi tyo owerekerako munno mu kwanjula. Kyokka wadde ekyambalo kya gomesi kizze kikyusibwa nga n'abamu batuuka okukissaako emikono kikyali kya kitiibwa era nga tekyafuuka kya ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kibuuka lumu yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.